junction ya Salama omuti ogubaddewo munene gwe tusuubira okuba kati mu saaluni mu nnyumba omwo munda omwo bonna bafudde baweddewo. Abantu abamu bateeberezebwa okubeera nga bafudde. Bannange oguti gubadde gunene. Kye gukoze munnange wali mu kifo ku Salama Road. Accident eno muganda wange ebadde ya mutawaana nnyo, si birungi n'akamu bye ngenda okubeera nga nkulagako ko mu maaso awo. Kw'ossa ate Dr. Jose Chameleone nabyo imbirina munnange ate mu maaso awo. Gwe kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Munnange nno nzikiriza nsooke ntandike n'amawulire agatali malungi wali munnange ate ku Salama Road. Salama Road emanyikiddwa nnyo mu kibuga wali munnange ate Kampala. Actually ekifo kino kyekubyeko ko katono nnyo ne Kampala, naye ng'era munnange kiri wali mu Kampala wennyini eside. Naye nno oguti actually gunene nnyo nga bw'okiwulira, gubadde ku mabbali wali ku mabbali w'oluguudo muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi, naye nga abantu abamu bateeberezebwa okubeera nga bafudde kubanga muganda wange oguti nkugambye gubadde gunene nga bw'ogezaako okulaba. Naye omuti gwe Salama Road badde basala gukubye ne gukuba omuntu, abantu badde mu saaluuni tusuubira okuba nga nabo bafudde baweddewo. Salama Road wano okuliraana junction ya Salama omuti ogubaddewo munene gwe tusuubira okuba kati mu saaluni mu nnyumba omwo munda omwo bonna bafudde baweddewo. Kati bana bakola oluguudo bagutakudde ne bagutakula eno ebbali ne gugwa, kati gunafuye mpola mpola ne gugwa mu katambi ako akabadde kasasise ku mukutu ogwa TikTok. Esayidi eyo bambi si birungi n'akamu. Wano ku Jaminat Yugi twongera munnange ate okubasaasirako abantu baffe awo esayidi ku Salama Road. Bannange si mawulire malungi n'akamu esayidi awo. Kankwongereyo ko wali ku Dr. Jose Chameleone. Munnange nno ebiri mu kutambula wali agali mu kutambula ku social media oba wali ku mukutu ogwa TikTok. Waliwo gaayi akola content naye muganda wange yatudde mu saawundi ya Dr. Jose Chameleone. Oyinza okulowooza nti no Chameleone yali mu katambi yayogera nga bw'ogezaako okulaba. Bannange Dr. Jose Chameleone n'amala alaba ku vidiyo eno ebyaddala naye agenda kusekamu, agenda kuseka nga nange bwensese nga nawe bwogenda okuseka. Ndi wakabi Uganda baba bana bapinga bigambo byasibokera bigambo nje nengubira kudanira nga bidanira kyekiro omukwana muzamiro ni bitano kigera musende prono nnyo tukwata obusendi kati kakawumbi jasi ndi awo kali wiki nambo kigera oba ate abana begomba abamuwe n'abana be Uganda alula Bobi Wine kapinga pinga seneka bibi Bobi Wine talina kyasula ku Chameleone kigera Chameleone zinyo obusendi kigera Daniel wenjani moya kaumbikamu nali yako kigera kali bapinga banaye bapinga ne ndi wakabe Uganda kigera Chameleone ate familia ya mayanja nzibu nnyo familia ya mayanja yakabe kigera Chameleone ndi wakabe nazimba esegu kwa makani basi nibapinga nibanjogera mba tisibine Chameleone biki ndi wakabe Uganda kigera Chameleone ndi wakabe bro ndi wakabe Uganda my bro mukatambi ako munnange nga bw'okalabye kabadde kafuuse etabbu ku mukutu ogwa TikTok. Gwe kasitobera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere. Jjukira nti nno ojja kubeera nga ofuna notification ku vidiyo empya enaaba eteereddwayo. Nzikiriza ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala.